Wamolowooza ki ekibulamu music w'e Busoga okubanga tannatuuka competinga ne music w'e Kampala? Akompitinga naye kubanga omumanyi. Nze mumanyi kuba mbaayo. Akompitinga. Mbaayo olimba Lusoga lumu lw'omanyi? Simanyi za Lusoga, manyi ezayimbibwa Abasoga. Nga olimba John Black. John Black tetumbala ku level ya Busoga kati. Waaki? Talina nalimba mu Lusoga. Naye waawa. Kale mpayo muyimbi omugo omanyi ng'ali best ne Busoga. Prince Isaac. Busoga nze mukwebwe mba kwetegereza. Busoga tukaali mu Menkwe. Tina okutendeza ekizibu ekyo tuli kukifeesinganga ino mu Busoga. N'ekindi ba sponsors eno ezira bulungi nga bo n'abali e Kampala eno abaana basinga beeyiya bweyiye beene. Kizibu okufuna omuntu nti ono wuuna akutaireko omukono akusitulemu. Export TV to the world. Tusaze mukuba mukatuwa leero. Mpola mpola. Abano oli mukunja eri ekazi. Atasera. Mwende mwana. Kyali kyetta. Abagambe bali kukaaba. Omusezi ne kafulu w'e Busoga. Menton Rass ki ekiriwo? Anti ye kafulu si bwe kiri? Mbeera ki? Eno lutyabula bwa muziki bwe lutyabula. Mutyabula bwa ngoma. Amakina gaba makina. Omusezi leero tumuleese. Ndi kumubona. Mulese wano. Bawa King Shiba omu bw'ati. King Shiba y'omumanyi Menton Rass? Mwidi. Kale oli omukazi angambye weebale kulirira. Weebale kulirira kiba kitegeeza. Weebale kaaba. Naye nga sinnakaaba. Nedda si bwe kiri bw'ojja ku mufu oba okaabe oba tokaabye oba ozze kulira. Weebale okulira. Kale naye baako gw'okigamba. Ayi nga kirungi eno. Kirungi eno ab'embi nga ife ab'e Busoga. Buli bwe twagaana namuntu n'ab'e Kampala ab'e Buganda. Kiraga nti Busoga ne Buganda. Walagana era tugemagana. Kankubuuza ekibuuzo wennyini Menton Rass. Bw'otunuulira music industry y'e Kampala n'ey'e Busoga, ey'e Kampala eriko walako nnyo ku y'e Busoga. Ate nga Busoga erina talenti nnyingi. Oba oliawo abayimbi bangi bavudde e Busoga ne bagenda e Kampala ne bafuuka ensonga. Oza ki ekiremeseza music w'e Busoga okuvuganya ne music ow'e Kampala? Busoga nze mukwebwe mba kwetegereza. Busoga tukaali mu Menkwe. Tina okutendeza ekizibu ekyo tuli kukifeesinganga ino mu Busoga. N'ekindi ba sponsors eno ezira bulungi nga bo n'abali e Kampala eno abaana basinga beeyiya bweyiye beene. Kizibu okufuna omuntu nti ono wuuna akutaireko omukono akusitulemu. Waliwo ne yaŋŋamba nti oba ne creativity ebulamu
togenda kwesanga nga abayimbi ebusoga abasinga bakuba engoma emu nsoga dunduludu engoma emu nsoga tebakubamu sitayiro ndala zisobola kukwata regions ndala. Kituufu si kituufu? Tutera muna n'okukyusa tutera inokyusa ina nakemba kebeta abakyala muyiga okunaaba yali afrobeat nkambwe ino ina ditukoye ekimasiro nina kabatitizi kenayembera Bobi Wine bunanga tugezaako okutabula mu state edi aye obuwagizi ndowooza support yekali ntono. Oba nammwe muli bamativu n'okubeera kati nga gwe Menton Rass n'ogamba kasa Busoga mmanyi ekyo kimmala seetaaga agenda competinga competition ye Kampala y'amaanyi mwagala competinga toyenda ino twena tu competing naye kiki aba batugemaku okututuusa kumu ekyo n'ekizibu n'ekikali ekizibu wano ebusoga waliwo be bakwatako naye oba mentality eri awo yakwata era ne bagenda eri ne batamalako kati ng'okugeza muganda wange topuke Ndawusi yamukwatako n'amutwala e Kampala neera yamaliriza akomyewo e Busoga. Yampulira mu eriyo byaniza Ndawusi. Tasobola kumala ku interview nga togere ku top. Yamufomola aterayo. Mbozi n'ekirala naliko ku social media nendaba battle like kuba ffe twali e Kampala nga tuli Shiba ne Cindy. Nagenda uli anamwe mutandise okwekuma mu Menton Rass nero ya Simba. Just byali byatukangakangamu oba byaddala. Era byali byakukangakangamu. Akasajja okatya. Yasi Simba yako bati nze wano bato nenda mwegaita abantu nga batambe mwasobola naye ng'ekituufu ki kati nze nakoba ndi nze omulala nze nkukuba nakuyisa kuyita akasajja kagenda kugamba nti ko kali national wide kuba kakubye ennyimba ng'ezira ne zituuka ne mu Kampala eri so nimetera ku bulemba abasaba mu igoko na wala kwa Uganda yona ani atarudika temulumanyi ofuseroya abachala mu igoko na Mukunja tukoye chima Mukunja ngwamoloza ki ekibula mu music we Busoga okubanga tannatuuka competing ne music we Kampala akompitinga naye kubanga omumanyi nze mumanyi kuba mbaayo akompitinga mbaayo limba Lusoga lumu lwomanyi simanyi za Lusoga manyi zayimbibwa Abasoga nga limba John Black John Black tetumbala ku level ya Busoga kati waaki talina nalimba mu Lusoga naye waawa kale mpayo muyimbi omugomanyi nga ali best ne Busoga Prince Isaac oyo ali Kampala eri eno nayamaka tatulese ku lumbe yafiiriddwa ono waawa Menton Rass nga tumaliza muyimbi kye Kampala gwepikira nogamba nti nga bamumpadde mu bbato olukoba lukaaba e Kampala ngogyeko champion good ne lwaki Shiba amugyeko ayi ndowooza nti bwe bampaamu ku lutalo oyo osobola okwetwala omusobola kasajja nga kalina engoma yataawo kapaapala omwana okutengesa ebinaali odi kigumbulizi yataawo okwasana taawo kuwemba oli tienda ende ekiriisa kale Menton Rass kkiriza tukubuuzizaako tweyongereyo neyanziza ino esebo just chobokola Mukunja leta tukubeyo akafaananyi ne Menton Rass ono Export TV to the world.